Uganda eguddemu ennabe. Abiriga bamusse mu ngeri yemu gye batta Kaweesi. Please subscribe to our channel. Abiriga eyegumbulira erinnya okutandika nga Ssemateeka etandise okukwatibwako bamusse mu ngeri yemu. Abiriga abadde amanyikiddwa eyafuka ku kkubo nga amanyikiddwa mu kutambulira mu bya yero, ayambala yero, ndowooza n'ennyumba ye ya yero. Yiiyo mu ngeri yiiyo bwe batyo munnaye emmotoka ye nga bw'ogiraba bwe batyo bakoze eki, bamukubye amanda ne bamuggyawo. Tetumanyi toyinza na kuteebereza ani amuggyeewo naye nga wallahi ogiraba emmotoka ya Abiriga ya yero tugimanyi bulungi. Munnayuganda munnange kyekyo ekigudde mu nsi, kyekiri mu nsi. Abiriga yakola erinnya lwa kufuka ku bbala era abadde afuuse serebu ng'afuukidde ddala celebrity. Ne munnaye oba okufuuka serebu okumanyikibwa gy'okoma okumanyikibwa abakyayi nga bo bangi bajjayo embaasi bwe batyo ne bamutulisa ne kakikereke kaako tukalaba munnange agenze bw'atyo. Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Naye nga ebyebuuzibwa bingi, ani assa Abiriga? Question mark. Uganda egenda mu matigga. Kati nno tutandise okutya wa we tugenda okuyita kuba eggwanga kati liri matigga. Sooka olabe abayayi kye bamukoze. Naye nga Abiriga kyonna kye bakoze abasajja oba babadde bakubanja oba kiki, Abiriga munnange bamusonye amanda. Kaano Museveni agamba ye agenda bakaayira omuntu yenna akutte ku Abiriga n'amukola ekyo tagenda. Era eggwanga kati liguddemu ennabe. Naye nga munnange Abiriga bw'atyo bwalugenze. Sajja lyatubalirire se ne bikola ki? Ne lyefira zi puleesa lyazo kubanga lyagamba lyo lirina puleesa ne sukaali. Ne bannaye baliise katikati. Mukama ensi egenda bw'omuntu n'oba tomwagala niira tomutta. Ekyo si kwe kusalawo. Naye nga Abiriga wumula mirembe. Naye nga munnange byebyo ebiri mu ggwanga lyaffe Uganda. Subscribe to the YouTube channel bagiyita WhatsApp Funny videos and news updates. Fe abagabeera nago agakagwawo mu Uganda, fe abagatunda, fe abagasaasaanya, fe abatuuka ku ssiini, fe abakulaga ekituufu, fe abagombola. Kati tugenda kuwa ebirala bingi nnyo. Beera ku channel, watch more videos. Yo! Bye.